Nange twali tunogenda okukyalira Nobert Events ali mu komera. Naye ngenza okuba akasimu nga nayo fayiro 4. CPS. Ngamba why? Bajja mala kukola ki? Kumpita njoke ngendeyo. Olunaku lwajjo Justin Namere yagenze otebe kya police CPS okwereportinga ku misango gye bamuwaabira egy'okuba nga bagamba mbu alina omukono mu kubwa kwa full figure. As we speak, full figure tali mu ggwanga. Yatabiseeko ku CPS complainant. Namere yaweereddwa police bond olunaku lwajjo ekiravudde nagerako eri bannamawulire abamweyimiridde Abitex Nalongositone bamweyimiridde. Police nevayo nyega buli alina omusango ku full figure ajja gulopi. Ntambya ntwadde boogera mbu twaloopa tetwakolwako eno si ekyansi bannayuganda bafune justice ogenda okulopa full figure ku police nga police yabayise. Shalom. Ivan Kalanzi yagamba atya? Manyi gabo Rashford manyi ga bwongo. Kati kano katugenda mu kamanyi ga bwongo bannaye. Deep politics. Manyi ga bwongo gatugenda mu. Full figure Nakangobe Namutebi Jennifer. Is a respect jemuwa on a serious note. Era by the way omuwala omukyalo mu ekitiibwa. Okay. Otunuulira story ye olugero lwe. Gyavudde okuva eno okutuuka wano. She was a maid. Okubanga essaawa zino ensagikutte by the balls. Not the bulls, by the balls ng'agikutte. Ensagi irina full figure. Eba respect y'amaanyi. Kibeera ng'abantu abagamba nti katugeze president atutwala essaawa zino n'omuyisaamu amaaso. Naye nga tukalakasa emyaka 4. Olimbyemu. Nogamba nti oba ebintu kitegeera tategeera ekibinye nga atufuze emyaka 4. Kati what it speaks more about us bafuze emyaka 4 nti what have we basiru. Oba kitegeera. So even and sagala mu bantu bantwale bulala. That is the nearest example I can give. So Nakangobe full figure okuba nti essaawa zino ali wano naye ng'ozze ogoberera eno gy'azze someone eyayita mu trauma ez'enjawulo omwali ye bye yayogera, and I would quote, there is somewhere where she said she was molested as a child. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. So nakwero ndine Novik Music Africa Londona yakava North London musajja awunya amafuta ga nnyonyi kaso mukuyanya luzungu lwakyuse ndeka mukunja tacha amanyi Luganda mukunjo gambo cha Hayule
Omusajja akave bweru. Not like here, like for the people who have ever been to London, they can be my witnesses that when you go to London and you spend more than 3 days, you come back when you can't speak the language that you No used to luzungu speak nga before. eddoboozi liba wansi ate mu Luganda oba oleekaana nnyo. And when you're speaking English, you don't make low noise. Noise is only made when you're speaking Luganda vernacular. So I'm so excited to find you people in Uganda. Who is Uganda? Mama wagirekera ani? Wiiki emu gy'omaze London otubuuza how is Uganda. Muleke komi obaye mukumye ejjogo mu abagendye No, like I don't feel jealous. No, si jealous. Omaze wiiki emu London ombuuza how is Uganda. No, have you Wiiki emu. Have you ever gone to London? Nga ne mmere ya Uganda adde ekyakulimu gy'agenda olidde. No, what you do, just get someone who has ever gone to London who will tell you that when you spend a full week in London, you can't recall. Nakayo kusaawe kyaseno. Kongula. Yabadde baba Victor Uganda olumanyi. By the way, koyogedde ku kisaawe kya Ekisaawe kyaseno. But nze muyimbi mu Africa. Okuva wano mu Uganda asoose okukola video y'oluyimba Sure Win mu kisaawe kya Arsenal nga ndi n'abasambi ba Arsenal bonna. Waliwo abaali bakikozeeko naye bakolera ku kisaawe nga abasambi tebaliiwo. Bakolera wabweru eno. wakoze neba Jokalezi mwali Jokalezi. Matni Odigadi. Video njitadde kati. Video njitadde ku YouTube. Novik Music Africa. aka omukunja atasera formally. Mubadde mugamba nga Eddie Kenzo yaleeta BET. Omukunja Novik. Alese video. Okoze video muli abazanyi base no bonna. Abapya. Ate mu kisaawe kya Arsenal. Mu kisaawe kya Arsenal. Otyo ani omulala alina likodi wano. Sure Win. No bulango bwasomye dda. Anti njitaddeyo ku YouTube. Nenga bakutegedde. La Mikaela Ateta. Wana saa Ateta. Oba akozesa embuzi. Bobi Wine ye yakitaddemu omukono. Otyo? Watwala bajaji Bungereza. Kasiko mutaasa. Laba omulwadde. Onana omulabye. Onana wamani. Raya. Onana ataka tali mutwe paso ya. Raya. Awo tuba tuwokyeza. Kale tugende. Onana kakyali taki. Bane mukunja emulundi akoze video. Kisaawe kya Sonya akwatiramu onana. Laba. Salibasi oli ayitawo. Ngedde. Kasaba amujjawo. Mwabadde mmanyi byakusaaga. Nga Julian Timba azina amazina. Anakai bulijjo muwanvu. Uyo. Bojja muwanvu sebo. No. Nkusiba sente Bobi Wine wa Arsenal. Nange nsibako sente Bobi Wamani. Bobi wa sente Wamani you. Nsoku ya buli muyimbi we Uganda team jawagira. Tetwabadde London. Bebe kulu wa Arsenal. Bobi wa Arsenal. Bobby wa Manchester United. Kamili wa Man U. Zizi nebi ntambi asibye 5. Nawe onyongera kiri. Nange nyo musanvu. Nange nyongerera kolona. Nawa asibye tena kuongeddeko. Nawa asibye nga bakubba nnyo. Munkubagiza Saimoze yabba. Nida sebo seneza Saimoze zigena muziki. Ntambi. Bobby wa Man U. Kamili wa Man U wa waje. Kamili wa Wachiso Giants. Ntambi wa Man U. Zendi wa Liverpool. Jase yange sajile se Liverpool. Bane omwana akuye kaleti kuwin yako Van Dijk. Kula gwaje gugani. Nena bakubye kiyimba. Sure Win yako batadde mu Arsenal. Because lwakuba mpagira Arsenal ate nabadde mu kisaawe kya Arsenal. Sure Win. Olwaleero Sure Win. Muna Premier League. Sure deal. That is a sure win. Okay, tusibere endala. It's the hope. Sure win. Olwaleero sure win. Gwerengera sure win. Nabagambirawo sure win. Bali ku Maironji tuli international. Eno sure win. Lwaki mutegategawo nyenso? Lwaki mutegategawo obuntu bwammwe buladi? Buli wemba ku set mugezaako nnyo. Sikusera. Baba Santa Fenga batwongera. Eno sure win. Sure. Eno sure win. Wanika emikono mu bbanga tusabe. Twetaaga essala teeka emikono. Tusabe. Ombe Mungu. Twetaagamu abatupinga bakakkane. Tukudendale bo batendele. Abatubba bagwe ensimbu abenga akola ekintu kimukube
kiri mu luyimba line gwe yaziwandiise ekyo tekyabaddemu lwakiwandiise Ababamba bagwensimbu. bwabiyimbye bwabe ku muzindaala agwensimbu akutuke ekyo tekyabaddemu kakati mu bufunze nyingidde ebyafaayo omuyimbi okuva Africa Uganda asoose okukola vidiyo mu kisaawe kya Arsenal ng'alina abazannyi ba Arsenal ate abalina BET boogereki owa BET kati kitegeeza tusobola obigatta n'agamba Mukunja Tasera Noviki yakola ekya history bwati Eddie Kenzo n'akola history wa BET ani omulala awe yakolayo history ani yakola ekyafaayo Gaitano naye yakola ekyafaayo Gaitano bamuwulirako yakola kyafaayo ekyo Yebaka ne Abigail. mu Big Brother Abigail strategies 2-3. Yenseera kati ogenze mu lubu lw'abanene abalina ebyafaayo banjijje mu bino ebadde bangeraageranyaamu kati okyanoonya linnya yekunoonya atujje mu bino kati tusobola kutandikaga kati baba bagamba Mukunja yayimbira mu kisaawe kya Arsenal n'abasambi nti gundi yawangula empaka z'okugaaya amayirungi gundi yawangula yaleeta BET award naye kati oba kuyimbayo nga wayimbyeyo ku kisaawe twanywa dda kutuzi Mukunja era nayimbye London wali oyimbyeyooko naga we got another kasuku Pozi London College. mpozi lana ni college nasana wali otuddeko mu VIP class y'ennyonyi business class ga business class era ye VIP awala ate first class gy'otaatuula ate yebeera wali ate endala eri n'okwebaka weebaka okakasi gyeri first class nga n'okwebaka weebaka ennyonyi ya airlines nkikugambye eya Uganda Airlines Uganda Airline gavumenti etunule mu nsonga ezo waleka aliwo ekitateredde saki sakikugambye mbu baali bakatuuka e London abazungu nabakuba enduulu oh praise God they have reached oh we can't believe this lwaki baba batajja kutuuka kuba twafuna ba engineer ennaku ezo bakanika engineer ennyonyi yaffe na Uganda Kuba engineer Akram yajikutte. abaana abasomedde wano bakanika ennyonyi yaffe mukunja Uganda ekulaakulanye bw'onaafuna Lord Fred Sebatta n'akuwa interview oba Suna Beni oba Mbazira Tony ajja kubuulira nti we twali twakalandinga e London mu Uganda Airlines abazungu bakuba enduulu ne bakuba engalo ne baga oh God oh Jesus oh Jesus nga tebakikkiriza nti mutuuse ndowooza baali bamanyi baba balowooza egenda kuggwamu amafuta mu bbanga ennyonyi mwapakingako mu bbanga nemunywa ku mafuta nga muli mu nnyonyi tegaggwamu Uganda Airlines nnyonyi ya ddala kati wali aki Mukunja nga oli mu nnyonyi ali obumere bwamu saalya nnyo oluutu eno natya okulya kuba twali tugenda ekkata mulundi ogwasooka ne King Shiba nalya nnyo ebyo ebimeremere bye batuwa ne binnumya olubuto we nagenda mutoyi ate n'ennyonyi n'enzigalirayo kati ku mulundi guno saalidde ennyonyi yakugalira mutoyi yanzigalira mutoyi kati ku mulundi guno nadda tesobola kukola nsobi gye nakola ku mulundi guli so mmere yaabwe nagitunuddengako butunuzi ambaina Mukunja obadde London mukwano gwazo namulaga kavu bamukutte King Shiba ate ng'ali bubi nnyo tuddamu n'omuyamba naye nze nzekka asobola oyamba mu ggwanga gwe tosobola yamba gwe yakitulaga King Shiba nakola ebintu bingi ku oyo omwana sikyagaana mwogerako kategeera tamukwatibwa kisa no nakola ebintu bingi kati nze ensi yankwatibwa ekisa ensi yagambanga mbu ndiira ku King Shiba waatali sisobola baawo music wange mutambuliza ku King Shiba kati nange nalemerangako olwokuba nali nkimanyi we naamuta bijja kola ki wonooneka kati we namala ne mutandowoozo mu kabanga katono olaba nti nayo noono obudde bungi nzaawe wonna nkwebaza because naye ona ekizibu eki you attribute your success to witchcraft olabadde akava n'agenda mu ssabo nga yakava e London era olwavudde ku nnyonyi natuukidde mu ssabo ew'akasiko mutaasi si baayonzekka n'ababeereyo mu kyaki eno nayo tubaayo nabo ekiro naye baani be mwogera bwe mutagamba naabe mwita abasumba nabo babeerayo baani abo ekyenjawulo nti nze we ŋŋenda mu ssabo seekweka njogera ne ŋŋamba ndi mu ssabo ndi wa Ssaabataasa Kasiko Mutaasa kati ate bba abalala we bajja beebise n'eggagoozi okategedde naye singa lumu mpitamu ne kamera mujja kutya nekyakati bannabyafuzi asinga kati bagenda mu ssabo oba olwedde gye bali ne wetuwogerera ne wetuwogerera bino bantu beeraguliza ddala naye ate bambi tobanenya kugenda mu masabo nga beebikkiridde abazungu we bajja wano
jukira batugamba mbu ago masitaani amegaseko n'entambi asinza lubaale jukira batugamba mbu bajjajjaffe masitaani kyokka ate we natuuse mu bazungu amaka ge nagenzeemu gonna obusabo gye buli baleka bawasa omuddugavu oba omuyindi maama bonna bawasa baddugavu walabye endeku London endeku gyeziri emindi gyeziri kati ddala bw'abanga bajjajja baffe ye sitaani ate bo lwaki bajjajja baabwe bakyabasinza okategedde lwaki nabo abaabwe tebabyokya nga naffe batugamba tuwokye ebyaffe bakyagaanye bano bafaananako oli agamba Shalom ntambi tuddeyo eka tukuba abakazi oludde ewaka ye olutuuka ng'aweeweeta owuwe nga gwodda ku wuwo kwata nnyoko kwata kitaawo kwata jjajjaawo okitegeera bogenda okukyenkya nga owuwo yanobye nga ye alina owuwe beeweeweeta ebifuba kati abazungu ekyo kye baatukola kati kyobola okinyonyola abantu omuntu alabira ddala nga gwe owa sitaani naye kati goddira otya ebyaffe oddira otya okyogedde bulungi nti omuzungu yatukyaye ebyaffe ebbanga lyemaze London sirabyeyo koko ku muzungu eyagula ebizigo ebiddugaza addugalaatu afaanane ngaffe ontegedde kyokka bo be baatukolera n'ebizigo tusobole okweyerusa tufaanane bo batuwana amannya gaabwe tugeetumeemmeezi ejo nyenya nnene ey'okwerusa emmeezi eriko ebyokunywa by'ebbeeyi anti ngezaako kikulaga nti lwaki bo tebeddugazaako nabo batufaanane omuzungu yagula ekizigo ekiddugaza yes ebizigo nabyo nga bwe baatukolera ekyerusa nabo bakoleyo ekiddugaza kuba basobola balina ba influencer kubanga lundi nakola sofuko ng'agamba yeerusa naye ng'ate musajja anti abazungu baatuteekamu baagala buli kimu tube nga tulinga bo tuli bo assimilation policy okategedde kati nga bw'okyusiza accent yes, like when I came back, I never just changed the accent, but I came back when I forgot the language that I was to speak. Because when we spend a week n'oluzungu in London, olwegendereza weegendereza oluzungu toyagala kukola nsobi when we speak English, don't make low noise. Noise is only made when we speak vernacular Uganda or these other languages. But which words do you use when you're shouting in Uganda? Like when someone is calling in Uganda, you may hear someone saying like, nkutuga nkuta nkutema gwe. But in English, you just say, watch out. Huh? Watch out. Watch out. Watch out. Huh? Watch out. Watch out. Watch out too. Mbadde mpulira watch out. Ngamba ate watch out bamugubye ku mpewo. In English, everything is summarized. Bakyogera bakya suspension. Suspension. Mbuba ku suspension okuva ku Salt TV. You just suspension from Salt TV. Gamba omunyo. Omunyo. Gamba omunyo. Yes. Yes. You woman, you suspend from Amunyu from the Salt TV. Ogera nga abazungu abakadde. Abazungu abakadde abatalina mannyo mu kamwa. Banyiziza olunyi. Wafunye ekikazi ekikaddeyo. Saafunye. Kati abantu abamu bangambye nze musiru akyasinza yeetaaga awaadi otuuka e London n'enkomaawo. Naye nze bo tebamanyi kyanyiziza n'enkomaawo. Olaba obeera oyimiriddeawo muli mu bantu misana tuku ne bajja ne beenuuna emimwa. Beekiisinga. Misana tuku. kitalabwako wano nga nze nyimiridde wali tolabayo yadde gwokiisinga nagambye kanninyenyonyi niwandifunye ekikazi ekikulukulu nga bba waakyo yafa n'abaana baafa kikaziza omwana nga kizungu ena ndimuwadde ekisayimo sente yali yazitwala nga tukyava mu lumu oli mwana mufirika alibadde omugo gwa musa omugamba weeguli n'abayimbi abagende bali bayimba kukuba ku street n'abafuwa ssente ati gwe twakujekita ku street no kati nze nadde sikyalina kyemmanja bantu b'e London guba mululu sente ze banjiira walayi nga woddayo ate okulaga nti okyayagala kitegeeza gwe tomatira nti abaako abaali bannayuganda ab'e London mbalisa osabe ku bazungu b'e London n'abazungu baalimu sente saimo olina ozibuuza yamayinza eyandekerawo tobanga omugenzi isima yakamanya 1,500 gwe era ndanya okunyonya sente mmeka ziswaza n'okwogera sajja yankubye ejjooka gwe kirina omumanyi saimo omunene w'ekibuga kuba kati abamu bamuyita omunene w'ekibuga kuba bamuyita saimo omubbi w'e London naye yabakiikiridde bulungi so omuntu ekiikirira Uganda bwoti omutendera gw'ensi olwedde gwadde okiikirira nti tutakukiikirirwako atukiikiridde ekyo ekikolwa kya buzira so sure winyi bakali ku YouTube mugendeyo Novik Music Africa anti kati babadde nga bagamba
by the way kibadde nange kinnuma nga waliwo ababa baagala okumpa show oluusi mu gardens oluusi baala nga agamba luyimba lwalina lwa NUP ekitegera lwa pate kati boy twaleese Shuawin eno yo Shuawin teruliiko nti ate ono munnabyabufuzi teruliiko nti ono wa munnamizannyo teruliiko nti just gwe mugambe Shuawin State betting companies kwettanire nnyo ekyo nomanya bajjajja baabikoze wotereza empewo naawe tomanya byoyimba gye biva olabirawo ng'okoze oluyimba lumu nga lulimu kaliya y'omuyimbi wano mukunja agenda tukusiibudde omulwadde yafunye ku kyokunywa ate omulwadde ate gwanywa ekyokunywa ate ekyomulwadde ozirandani nange ninako enazze nabo sente zaffe mukunja zitukwanja nga tusiba munkubagiza mukunja tute sente zaffe azituwadde mukunja tute sente zaffe. Welcome to Shalom 256. It's happening. Okay, tugaba pleasant WhatsApp. Kwetuli, that's what it's happening. We tugamba kasore tugamba it's happening. Omanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe button gwa subscribinga akadeka seko mpola. Stambulanze kabula kunamba Frank Ntambi nga twogera ku bingi ebigenda maso mu ggwanga both local and international. Wabula wemba ku set munesi wanzeka tusiwa kwa naffe aba Andrew Gadget Store abasangibwa awo ku Ivory shop number G19 0702 37 12 93. MacBook, laptops, tablets, masimu gonna, smartwatches. Batibanye simu ku office nga yabadde efudde nga gagikanika 0774 65 85 95. Tulinde Frank Ntambi Wayne Balukeza ogambo cha Frank. Finally. Okomyewo. Komyewo. Oluvannyuma lw'obeera sidelined for a week. Saako makola lwakusatu ne kasuku? Lwakusatu lwa week ewedde. Kozi nenkola mukawo oba ne Zan Megatron. Ku Friday. Megatron. So nkomyewo nga maze okuba nga nfunamuko ku mpemba wemba. Eyogera Oluganda olwangungu. Ntereddemuko. Empemba wemba. Empemba wemba. So tulabe nga tuweereza bannayuganda so kebereko kaawo. Sombe kwa kusimu yange jebbi WhatsApp nga nange wensaamuko ku ba sponsors ba. Obadde oludde. Twagala tuweereze ku Sunday. Nabo bali eyo bagamba omusajja affe ali ku ki naye ba sponsors bange embeera gye mbaddemu mugimanyi mubadde wamu nange mbeyanziza ddala ennaku asatu ezisembeyo zo nzifunyemu omusera mwe mubadde kukomera mwe mubadde obulwadde last 30 days when nali mu kukomera that is where I realized essence eyeddembe. You cannot appreciate freedom and peace paka ng'ogenzeeko eyo nga tolirina eriryo. Wano tubeera outside mine before that oyinza okuligalabanja. Then n'ekyobulwadde you cannot appreciate health paka ng'obaddemu. Nali ngenda kufa ku lunaku lwa Saturday wannuma ennyo. So wenasuseemu nentegeera ngamba obulamu bwa muwendo bulijjo weebuti okufa obufi. So abaganda bagamba asiika obulamu tassa mukono. Nyongera okusaasirira ddala bannaffe abakyali ku mikekeero abakyalina ebizibu Oluganda tofuka Solomon Kaweesa namulabye nga asoma amawulire bamulenga maama naye kabaka waagomumanyi amuyita Teenyo nasi Teenyo musajja wange wa radio scene Waguma Kisuule kabaka w'ebisoko n'engero ebyo amanyi so abakyali abakosefu bannanga abali ku bitanda abali mu kusuuka Mukama Katonda abongerezeemu ko mbeere nga musuukira ddala bulungi. Bannaffe abakyali mu makomera abali mu mida namwe Mukama abanguyizeeko musobole okuba nga mufuna eddembe lyammwe mpola embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo. Sitambula nzekka n'abannaffe abaamu Nowatch
www.munowatch.com omutimbagano ogwo ogujjuddeko movies enjogerere mu bavijezi ba Uganda bonna kyekyenjawulo kye tulina nti ku mitwalo 3 ng'osubscribinze naffe oba ogenda okubeera nga owekkaanya bavijezi bonna abali mu Uganda films nga mpya teke mu maloboozi amalungi ddala bavijezi bonna abakulemberwa Kabaka Vijay Junior the incredible Eva challenged but never equaled era Vijay Junior ka movie ke bayita highest to the lowest akakabaka Denzel Washington nakala balesi nakamalayo kalungi kwe kalika pia ane mukaba ate abye sente ku train kuliko ne movies enalazi Under Fire Soleil Two Guns Takers twagikomezaawo nnyo abajjukira aba Idris Elba Chris Brown T.I. ka movie ako Matt Dillon kwe kali bulungi nnyo Takers wabula waliwo ka seri kenjagala mulabe ka mini seri bakayita Hostage kalungi nnyo abagala deep politics Umaru Kiseka genda okalabe otegere kibayita deep politics so yoyo Vijay Junior gyali ku Muno Watch abamu ne movies ndala mpitirivu nnyo abala ne ba Vijay abalanga Vijay Emmy gye bali Vijay Jovan Vijay Tom Vijay Shaukanli Vijay Jingo Vijay ISP Vijay Uliyo Vijay Kevo Vijay Kevin Vijay Chris Sweet Vijay HD Vijay Dandi Vijay Sami Vijay Iva Vijay Ismake Vijay Little T Vijay Mox Vijay Moba Vijay Eddie Vijay Cam Vijay Lance Vijay KS Vijay Uliyo Vijay Aaron Vijay Cabs Vijay Banks Vijay Jimmy Vijay Barros Vijay Chimuli Vijay Freddy Vijay Jumpers Vijay Ashim Vijay Pauleta Vijay Martin K Enrico n'abalala kwe tuli ku Muno Watch osobola okutufuna ku masimu balina Android ng'eyange sawa zino gye nnina ogenda downloading application ya Finema balina iOS ogenda downloading application namba bakozesa TV Android TV you can go and download our application of Muno Watch embeera n'ebeera nga nnungi ensasula ebeera ya mobile money oba n'abakozesa cards visa cards ne cards eziringa ng'ezo eza credit abali ebweru w'eggwanga embeera n'etambula bulungi of course email yoba weetaaga yokka ne password gyosobola okubeera nga oteekawo bwe bumu ku bubaka obuvudde mu bannaffe aba Muno Watch abalala ku lw'obudde tugenda kuba tuboogera mpola mpola wabula tulina okutandikirawo show ndonna gitandika era ennaku z'omwezi 18 September 2025 uno mwezi ogw'omwenda bazaalira President Museveni mwe bazaalira Bebe Cool mwe bazaalira ne DJ Mike era ennaku z'omwezi 18 lero mazaalibwa oba birthday ya Henry Egesa omumanyi owa TikTok Henry Egesa lero mazaalibwa tamanyi Henry Egesa ngo twane ku classroom oyo bwakabi oyo Henry Egesa Simba akosa manya ku TikTok Egesa Henry gakozesa so lero birthday ya Henry Egesa happy birthday bro cheers to the future of your dancer yo singa wantandikize aina abana bamwagala Simba bakabonyero Simba so tukwagaliza Henry Egesa amazaalibwa amalungi onako oluyitemu bulungi wanonga fakushamu 256 ne Frank Antambi tunayimba tujja kuyimba happy birthday happy birthday dear Egesa dear Henry happy birthday dear Egesa happy birthday Egesa happy birthday Henry twandikoze twandika Jebbi nakwata kana akateekayo kali kagenda yeri kuba keeri Jebbi tukole ekyo Jebbi sokodde tukole ekyo kino kyabaaki tuli mu kwakaliza muntu waffe mazaalibwa mpola mpola so naku olwaleero ennaku z'omwezi 18 September it's a big day in Uganda and the industry yonna lunaku lwa birthday ya Henry Egesa dancer Simba omukuba dancers abasinga mu Africa wado simu Uganda yokabala mu Africa omukuba abana bamwagala papa abana bamwagala okubo Simba oyo yo Simba ekiwologoma so lero mazaalibwa ga Henry Egesa we wish you a very beautiful awazezebeka mwana toyo oba abiri mwena muto yata akola ebyalinaggwana ande blue tick mumanyi followers 1 million plus mwana wa manyi so tumuyimbira akayimba tumujewo tumuyimbira akayimba Henry Egesa happy birthday dear Henry dear Egesa happy birthday dear Henry
happy birthday. Henry. Happy birthday. Egesa. Happy birthday dear Henry. Egesa. Checho. Franga Ntambi. Chebo. Obukuluma bannange. Obunuma Buli state yeri yechaluri. Obulwadde twali tumanyi owonye ate ne bweyongera ku Sunday n'otakola ku Sunday Nation. Obulwadde buno buzze bunkozeeko emikolo. Nze ng'omuntu I believe kizibu okubeera 100% health wise. Tuba n'ebitusoomooza. Naye kati ffe tukuze mu ngeri y'abazadde baffe nti babeeranga n'abalwadde mama nga mulwadde naye nga alina okutakinga care of a homestead. Okitegeera nga tojja mulabako ko ng'olumbe lumukubye wali. Naffe nakituteekamu nze era mbadde ndwawo nnyo okulwala nti ngudde. Efaanyi mbikuwadde mabiri mu ggalala awo. So nga olwala n'ogenda ofuna treatment n'okomawo n'okola. So olwadde we bannumba era wekitowe kyali. Ngenda ne nfuna treatment batandika eccupa nga 3 nnya ne bansiibula n'enjira naye ku lunaku olwokutaano nali nakamala okukola show ne Megatron. Memoze. Mwagikolera nawaka. Maze okusoma akatabo ka Irene wakekandwa. Yero nga tokaleese. Anti kali mu motoka. Anti wajja buuza akatabo kali mu motoka. No page je njagala Ntambi. Eyokusika. Onsomerewo kaawo. Mwe kali omwana akaleete mu motoka. Kalina mu soft copy wano. Soko onsome soko ogere obulwadde. So osoko mpisize mu page eyo. So bwentyo olubole ne bweyongera ku lwokutaano nali nfudde go mazima. Ne banzirusawo ku Jofula. Abasawo ba Jofula be bankolako bulungi nnyo. Musawo John n'abasawo abalala bonna ne bazza obulamu. Ebyaddala omusujja guluma. Omusujja gwali gunnuma. And some bacterial infections nga babitaminga wenamu infection. Ze by the way bangamba ngati infections nga nzitya nga ndowooza virus ate abasinga infection abasinga obagamba lowooza zineze ebitundu by'ekyama bwegasse tabaye bino omusayi gusobola okulwala omusayi gwennyinyi bulwala nga ogulongoosa naye kama nanyamba ne stabilizing ku Sunday ndowooza sawa nga mukaaga kakwera kesimu ku Sunday Nation awo nali ndowooza maze okustabilizing eno wona kyokka niye ebikola ngaye tiimu eyo nekyasinga okunuma mu bulwadde bwonna ye moment basa Saturday na Friday yo nali bubi ne Saturday yonna bandi awo kumacha waliwo agamba nti Ntambi si mulwadde nalaba akatambi bagamba Ntambi si mulwadde asibawonye ssente senga baleeta omusawo nalina gwe nali naye ne family bange nga we bali balaba bandiko ne balaba omanyi okubeera nga omuntu mwamuyisiza mu kirongo yabadde ayinza n'obbafaawo eri nga waliwo agamba nti nsibawo ne ssente si mulwadde that kind of feeling ne mufuna mwana ne mwetunuulira kuli nambuuza naye omusajja oyo wamukola ki ne mbagamba nti eryokanga neetonya these are the moments that expose people ababa balina ebiruyi ne babijjayo then abantu baba balina ebiruyi nga babikweka at these moments ze exposing ne mbagamba temufaayo kasita mwewe muli abandiko nange nakyo onyango lyagamba Ntambi si mulwadde naye nga twakukyalidde nga n'omugwagwa naye ku set yakukyalira n'akulaba ng'oli mulwadde baroni bonna bamutyaba n'omwe yali ku set Kasuku yali ku set ate nawe Kasuku yali ku set wawulira otya nga bagamba nti oli mulwadde ate nga oli mu kusaka Katonda akuwa obulamu kambuuze nga Makona bw'atera obbuuza wawulira otya nalyewuunyiza singa yayogera otherwise waliwo abantu abamu beweewuunya nga abakuba Shalom nga yakyogera kyali nnumye okitegeera okuba bago wakyogera kyali nnumye nnyo naye kati oli waba nga yakyogera nga si gwe gusoose okuba nga abako ebigambo byankonjera so seewuunya era nakitwala bwentyo ne ŋŋamba anyway bwe bityo namusonyiwa atwaze by the way otwalwa nga akava mukala bagamba ogenda kukuza ekirevu ndaba kizze bagala fuka Ntambi w'ekirevu bagala kikuza kibeere bwekiti bagala kiraka asiire era nzija ku Shalom ofune oyiro w'ekirevu kiwango kopi n'akantu ke njagala onsomere Irene wagambira nti bamutwala okusika nga tabyagala wakanyumira njagala nkewulirireko tuli mu katabo kaffe My Mother Knows tuwaana kulayo ku kamu ne tukagaayagaayamu
Nani konna kalina mu mutwe. Kalina. Jagala party eyo. Kati page ogimanyi. Ku chapter 6 ya Japan. Ndi ku Japan kati. Hanna. Bino byemabega. Pooling. Olabira pooling. Wanene ya chandala ya highlighting. Pooling. Nampola. Genda mpola. Wetofaayo. Pooling mu Luganda kyeki. Okusika. Social media. Awono ngali kuba event wano. Lwaki oyagala nkusomere kusika? Wanyumira nnyo. Abazadde bayigiriza abaana okusika nga bato. Pooling. Event. Eno banga eri wano kati wetugenda wano. Waleka pooling. Pooling. Labia minyo. Elongation. Tuli ku chapter ya pooling mwabaka Irene my mother knows. Nebya pooling mu ebiri. Irene yakugamba. Wesinga okwagala mu pooling yawo. Irene agamba atya kusonga za pooling. Kunyumiza nakugamba nti moments bbiri eza rebellion kwe kukola ki okuwaganyala ne maama we ke kaseera nga yalina emyaka 19 maama we n'amubuuza ku bintu by'okusika maama we n'aginyonyola the practice of elongating the labia minora labia minora bali bakiyita ndowooza mu lulimi lwa science labia elongation or pooling n'abinyonyolawo n'abinyonyola n'agamba it was very common for another girl or older women to help you pull them biseera ebyo nakati ndowooza era we kiri ti omuntu akusingawo ku myaka yayamba omwana ow'obuwala abeera omuto ekubeera ng'akola ki ng'amusikaasikamukko agamba Irene n'agamba ajjukira lumu jjajjaawe yali amubuuza ku kikolwa kino Irene nga yabuuza jjajjaawe amuwe lwaki tulina osika jjukira yakulira bajjajjaawe partly jjajja azaala maama Irene n'agamba I was exposed to these elongated things ebintu bino ebiwanvuyirivu nga nakatandikira ddala nga n'emyaka 6 imagine yabirabawo maid mu Luganda yabeera omukozi w'ewaka gwe wali awita pass yakolanga ewa mukyala Sengendo ye maid yalina emyaka 10 yali asinga ku Irene kitegeeza she was 16 at the time nti lumu maid ono pass yasitama wansi n'amulaga nga zirengejja maid yasitamira Irene n'amulaga emigwa Irene nga myaka emeka 6 maid wa 16 ono n'amulaga emigwa ejere ekkubo era n'amubuulira n'engeri y'okugifuna maid ono pass n'agamba Irene nti gino obeera ogifunye emigwa gino obeera ofunye ekirabo ky'oyita trophy mu bakyala ng'agimutendera bw'emigwa gy'akabi nnyo gino ne imagine ku myaka 6 Irene n'agamba out of peer pressure bandi wagonya wubise n'entandika okusika ku myaka 6 but later nedda 19 out of peer pressure I started pulling but I later realized that I really couldn't stand looking at them ozamalo emigwa ejamalo kubanga gikutteyo yagisika afunye ekitengo nasika negiwanvuyiririra Irene agamba emiguwa we gyawanvuwa nentuuka akaseera nga saagala kugitunulako emiguwa gyange. There was another more serious reason why I hated them. Lwaki yakoowa emiguwa egyo? Gino ensonga gyawa. Lwaki Irene yali yakoowa emiguwa gye yeesikira oba gye bamuyambako nabo ne basika ne giwanvuwa gasobola n'okutuguwa omuntu. Irene agamba yali yeetisse deep trauma okuva nga akyali mwana muto. Omusajja amannya agambe kaagaleke lumu yamugamba amulageko ko kubuguda. Ekisododo. Yafuna omusajja. Ulira kanchogena mu luzungu nga bawandiika
there was another more serious reason why I hated them so waliwo much. ensonga lwaki nakoowa ebintu by'okusiba lwaki nakoowa emigwa gye nali nsise. I carried a deep trauma from when I was much younger. Natwala trauma kyeki mu Luganda? Trauma kyekintu kyewayitamu ekyali ekibi ennyo experience embi. A man named Willie Held, musajja amannya gesoogedde, had once asked me to show him my vagina. Yansaba mulage ku ekisododo. Insisting I prove to him that I was pulling those things. Nti mukakase nti munnange ndi musika. And then he touched me there and thought it was inappropriate. Nankwata yamubafinga. Yamukwatako alabo b'emigwasika. Yes. This is the moment that haunts me till now. Paka kati kyangoberera ekintu ekyo. It should have been obvious to my mother that I wasn't safe. Kyandadde kiraga mamange munye siri safe wano wendi. She should never have left me in that man's care. Teyandindekedde mikono gya musajja oyo. Kati kitegeeza wanagambye nti amannya agalesa ag'omusajja. Ne wanaamwogedde. Ne wananyanga ali mu kudescribing anti no step father we. Ti mu biseera ebyo. Jjukira okusika at 19 wagambira wali at 19 nti we yagira kino okubanga kyali kyatandika ddeeni. Okusika abala bedda myaka egyo basikiranga ku myaka 10 omwana abaasika. Kati mbu omusajja ono yajjanga n'amugamba nagala bo baleero wawanvuyiza bwe kyenkana. Zeeyongeddeko. N'akwatako n'apima. Kati mu kukwatakwatako okwo tutumanyi kyabeerawo. Kyengamba abazadde mutuleke ng'etime mwogere n'abaana bano, be friendly bano abaana. Kati omwana oyo ali mukono gwa maama we, which I believe yandibadde amugamba maama omusajja ono ankwatako. Irene agamba nti yatuuka ekiseera n'ekyawa ku myaka egyo gyayogerako egy'obutiini 19 n'asaba maama we emitwalo 2. Money. Agenda ayongera ogula ka oil ka pulling oil. Emitwalo egyo ebiri. Ka pulling oil nkanya kushalawo mu katunda. Era ne bayombera ddala emitwalo 2 nga maama abuuza gyaki otayogera. Naye nga Irene agamba yali yeetaga emitwalo egyo 2 nga bamuzuulidde omusawo. Azongera obuwanvu. Ekitintale. Azigaziyaamu. Azifunza kwazalima. Azikola atya? Agenda ozisalako. Agenda osalako emigwa. Kyakiwansi ekyo kijje mu mutwe gwo. Ulira. I asked my mother one day for 20,000 Ugandan shillings. Somehow damu vijje kisule. Nasaba mamange emitwalo 2. So I could get rid of those things at the doctor. Ngende emiguwa nsaleko nedda. Kiki no. Mukama wange sibijja muntu. Kambi wandika katabo. Kakano. My cousin Antonita had told me about a doctor in Kitintale who could help me. Muganda nga yali yangambako omusawo Kitintale asobola okunyamba. When mama refused to give me the money, mama we yaganya okumpa sente emitwalo 2. I threw tantrums. Nayomba nenekalakata nenkola ki. I left the house and went to live with my auntie Mama D in Kitintale. Nave wakani ngamba enye senga wange Mama D Kitintale. I think Antonita either lent or gave me the 20,000 Ugandan shillings. So Doza senga ngo bantu nta bampa emitwalo 2 kwabi sijjukira bulungi. Thinking about it now, nkirowozaako kati, it was quite risky, but I would have done anything to get rid of these longo things. Kyali kyabulabe nnyo ne nandikoze kyonna kyonna nga nejjako emigwa gye nali nsise egyo. So akugamba nti yagenda ne Antonita ne bagenda ew'omusawo gye yali abeera. Baalisalako. I was given anesthesia. Bamusanyalaza. And when I woke up, when nazuukuka, I was dizzy and groggy, but the job was done. Nga mpulira kamunzi naye baali bakikoze. The doctor had told me to go back to a follow-up, but I was too scared to have any more examinations to show anyone part of myself again while conscious. Nakyo okuddayo nga ntegeera okulaga omuntu yenna ebitundu byange eby'ekyama. Nga ntegeera. Bazisalako. Bano gunji bayogerako mba gunji ennema. Ennema kirala. Ebyo ennema ziba tezibalance. Paaje binga kivaayo. Tayinaako bazisalako. Ennema yeremala. Ziremala. Waliwo ziremala. Ono mu kusika basika 2. Atwali yeremala. Waliwo eremala nesigala yeno waggulu eno ne wanvuwa. Abibula ya dunia. Wazirema wennema. Jeziri. Kati ono ye bazisalirako ddala. Pyo. Kati abalabika atya. Teziriiko gikula bukuzi ne bajjako kati abeera abantu abasinga tibu. Kati bambuze wakanga zo obulumi tamulanga atambula obulumi omusaayi. Anti kati bamutunga. Ayina brother we yalowooza nti ava kujjamu lubuto. Olw'omusaayi. Nenga yali abazze jjamu nga zimujjukiza omusajja yali amutigaatiga. Step father we buli kaseera jangu ndabo bazaawanvuyo okusingako ku wano.
lumalanga engalo zisigalayo ndowooza olumala kati ekyabeera awo kubanga akatabo kano mu ngeri gye nkasomyemu obulumi Irene Namubiru bwalina there is that trauma erina okubeera nga wayinza okubanga maybe bakimukola waliwo kye baamukola mpesimu naye nga tanayagala tugamba direct mu volume 2 ate nga maama yamanya era n'agezaako kugamba nga ku maama we bannange naye maama wakyondeke kubanga maama yamulekerako step father wono n'agenda e UK kabyo ne bibeerawo ebyo byonna okitegeera on the other hand maama naye lwaki ahatinga omwana we maama naye yakyawa omwana we that it is what the book is all about maama bamuleka ku mbaga mama ali Namubiru omusajja amuleka ku mbaga kwolotali lwaki omusajja yali amuta Geoffrey yamusuubiza embaga neetuuka maama n'agenda ku church omusajja teyajja lwaki omusajja waatajja maama n'abeera mu depression tata wa Irene Namubiru ye musajja ndowooza yadda mu bulamu bwe awo weewatyo ndowooza ye n'amusuubiza ogimaliriza embaga naye ndowooza omukyala nga trauma eri ey'okumuleka ku mbaga n'ekiswalo bikyakola ki bikyamuliko kati omusajja yamufunisa olubuto lwa Irene naye ndowooza it wasn't purely love kati now Irene was the product yali revenge Irene product ya revenge si revenge bana abana ba Mickey we term it that way si revenge ne mama yali tenakubeeranga aliredde ng'ahirinze then ne wajja omuntu yali purely ye ng'amwagala naye nga mama on the other side ye tenakubeeranga kati Irene najja ndowooza mama alaba Irene ono as a product of that whole incident of Geoffrey kundeka ku mbaga naki era bamanya akayimba ka Irene Namubiru lwaki wanimba embaga wanimba embaga era ayimbira maama we I think oba ogasegaseemu so bingi ebiri mu katabo kano Irene byayogera ku maama we ne sisters ne sister we Yvette ye mukyalo yayimba kali akayimba kayimba ki mwaba ali omusajja wange kubanga yaŋŋamba anekutte nange wange nkulabula watch TikTok ajengoberera ezanya bimba mukadde bwokoobo n'abalala so it is an interesting book koyinza okulaba koyinza okusoma mwabagala okusoma akali very emotional wabula nga kadipicting ebintu ebibeera mu family zaffe abaddugavu segment edda onolangawo sponsor waawo tumazewo Irene Katabo so ensonga z'okusika bwe zitowe zagenda era abagala ogenda okusika okutuufu nedda bajje ku Shalom West Service nonye oil 0705 osikira ddala 27 bwe kenyini kabwejongera 1970 noyambala giraavu atuzibalansinga tulina bannaffe aba Biva Organic emmere eddagala wake up call kuka abaami abeegaya abaami abatwala mu kisaawe mwabakoza ku nkola ya masturbation Biva Organic eddagala ye answer namwe abalina endwadde ez'enjawulo endala allergies abakolola abakuba emyasi senyiga atagenda okuziira asima atagenda kusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo abakyala abali embuto muwandawanda temulina maanyi wa boosters zo weziri abalina ebizibu bya lung problems mawuggwe abalina pressure abalina amasavu musaayi okutangira kokolo abalina amabeere abatalina mabeere abagala ogejjo obokogga omadde ng'oludde ku ddagala abaana abato no body fatigue mugende ku Biva Organic side zaawo Emengo opposite Masengere bw'oba ova ku byuma bya Kabaka eno engalabi ojja ku mukono gwo ogwa ddyo kati bakuyona ebibaati ojja bwenga kalina yaffe kuba ku namba 0752 60 24 27 ye Biva Organic bakozesa ddagala bakozesa mmere wiiki eno nata interview ku Mande omwalabikira Suna Ben nange ka interview yali era ku bya ddagala awujjisa okweraguza n'obulogo ne tugiwumbawumba buli omu n'agiwako different opinion abagamba olimba mulimu element y'okugula amayembe mulimu abakola ki Shalom mwegendereze Suna Ben alimba balina banana musango tebandoga je ne nkwira nambwa esimu zibeda mukubidde n'agamba sirogwa Ntambi I've been following it up story eno what is your take
ekisokera ddala it is very unfortunate Shalom. And I'm saying this, I want some friends to both, but we know each other. My friendship kiralamu, but they are my people. Besirinaako buzibu benjogera nabo nga tuseka na biki byonna. That is both Suna and Mary. It is very unfortunate okuba nti n'ensonga zaabwe zaasajjuka ne zeesanga nga tuzidiscussinga. Ebimu ku bintu ebirina okusigalayo gye birina okuba nga bisigala z'ensonga za family, z'ensonga ezitalina kubeera nga singa kisoboka okwewalibwa okuba nga zidiscussingibwa mu public. Zidiscussinga mu public, buli muntu agenda kuba ne opinions ez'enjawulo. Olajja kwogerera kiro nakwogerera ekiri because already ziri mu public which you cannot control. The unfortunate thing nti mulimu ensonga zigenda mu public nga si mwe muzitutteyo nga muzisanzeyo busanze because your public figures ne baba discussing nga musirise. We've seen so many of them, but then kibi nnyo nti essaawa zino bennyini ababiri bebazireeta kale mu public. Ojjukira gye zatandikira yona ku by'ennyumba ne zigenda nga ziranda. Nze nali ndowooza nti kasita twafunamuko breakthrough eya ownership ya property ya Suna eya Suna Ben nti bannange biwe kiwedde kyakijjeewo. But then I was very shocked okulaba interview yo gye nalaba nga Suna akola. Nali ku mikekeero nga ndi ku kitanda nenjiraba nengamba ati kati bigenda kuddamu. Nagwe nali namugamba kati guno mwezi mulala mulamba ate nga tuli ku bino. Kubanga you expect nti Suna waba ayogedde byayogedde, mulimu so many accusations ezaalimu side eri erina okuba nga naye either ezza obukambwe bwe bumu oba yeewozaako mu bukakkamu obuyinza okubeera nga bubeerawaawo. Ebibeera nga bitutuusizza wano saawa zino tekyewalika, tekikyaddayo mabega kuge mazima, kubanga mu conflict resolutions buli muntu alina engeri gyakwatamu ensonga. Naye kirabikanga nti n'ensonga zino bannaffe tebaatuuka ku compromised ground when they were resolving the incident eyo eyabatuusa ku mbeera eyo. Nti waliwo bingi ebitaataaningibwa, like nga ogamba nti amayinja gali buli muntu noditaninga tulabe, mulimu mangi agataakwatwako. Kati nga it was just a matter of time okubanga bikola ki, okubanga bikomawo. Sinza kulimba buli muntu alina obulumi bw'aba afiiringa, era nze saagala kudismissinga bulumi bwa muntu ng'abuleese. Tuyinza okwawukanamuko ku measures nti kale tiyali bireese mu public, naye ekibuuzo ekisinga obukulu byo gye ebiri byamukolebwako. That's the question should be asking. Ekisinga obukulu kuba tuyinza okudiscussinga bina ate yali byogedde, kale teyali byogedde situufu oba teyali bireese, naye ekibuuzo ekikulu byo byayogera bituufu byamukolebwako. Twogera ku Suna Ben. Awo we walina okuba nga wewali ekinyusi ekikulu. On the other hand, Nambwayo sister wange muzimu ku bye nawulidde teyattakolinze nnyo accusations za Suna. She was beating around the bush. What? I don't know if it was a tactical move okwewala kiri. Then natandika ebiyagambye waliwo ekigenda okujja mwezi tegunaggwako nje sirogwa nsabira pastor gundi. Okay, that is all said, but then chovola nammwe abatu hostinga Shalom mulina okutusaako situation ezo nga zizze akazito okuddamu ebibuuzo oba kitegeera ne mutatuleka kudduka. Kwanza I would have expected omuntu yada handling Nambwayo nga amubuuza. That is the interview ya Zubeda okubanga akyamulemerako ku ebyo ebyogerwa, then atuyambe kubayinza okubanga asobola okusolvingirawo paradox ebadde etulemi natadaivatingawo. Naye accusations za Suna
mulimuko eyankwasizaamuko ennaku nga mulimu other people bali mu kuthrowinga third parties bali mu kuthrowinga je nawuliddemukko ye ya sister we Rita Kagwa Rita sister Suna Ben n'agamba nti oyo naye essaawa yonna bayinza okusima eyiye yamubika ku nyaga ne mbabikira sister wange. That is something very very as sensitive as it could get. Very kubanga sister wabanga alina gyali wabanga naye ali mu bufumbo gyali alina omwana oba abaana alina omwami alina emikwano ne balabaka vidiyo ako nga someone is prophesizing on your life that maybe ne guno omwaka oyinza obutagumalako something like that. How do you feel? How do you resolve that? How does she get achivaamu atya psychologically, emotionally? Shalom okubeera nga oli awo olinaga akabiri naga Shalom guno omwaka nno kusinziira ku gundi byayogera n'ebyayogera agenda kufa. So those are the issues olumuze ngamba nti ziba zize mu media nga tuzidiscuss oba olinga azireesa alina okuba nga alowoozaamu emirundi ebiri. Because ziri very very serious, ziri sensitive, ziri hurting. Okitegeera kati awo nembeera nga sister oyo mukola ki musaasira wabula omuntu nga amaze okuba nga afiirwa omuntu because tuli ku Suna who has lost a lot. I know. Aluzinze mama under what he says mysterious circumstances. Kuba teri amusinga manya mama we oge mazima naffe aboogere goyinza okwogera otherwise ayadazi obentu okola noli yamanyi mama we abantu balina engeri badiringa n'okufa kwa mirundi kwa njawulo. Afiridde omwana we yali unborn, afiridde omwana we circumstance yatuleetera awo property na biki ebyo akaseera ke yagenda. So that kind of man bwe tulaba nti omusajja ataaguddwa, omusajja ali wounded, bwe tudiringa naye mu society yaffe ekifirika nga tetulina support system emala kuba nga tubuddaabudda abantu we batyo. We are bound okuba nga tudiringana issues zino paka. We are bound omuntu oyo okubeera nga ayinza obutawona. Kyova sagala mujajinga ngambe nti Suna abakoze bubi nnyo ekisembayo. He's a wounded man. Ali awo. But also on the other hand, ne Mary Flavia Nambwayo naye ayinza okubeera nga naye mu bimu byabadde ayogera nga naye kitegeereka nga naye alina byaluzinze ng'omukyala. Okitegeera. Naye mu kaseera konna twalirowoozezza nti nno ffe ng'abaami era abaami abali eyo bakitegeere nti tuyinamukko ku sense ey'enjawulo mukko eyinza okusukkulumamukko mu ngeri gye tuyinza okuresolvinga issues ezo. Obutabeera very very rational. Netubeera nga tetukozesa nnyo so much emotions. Tuyinza obutawininga battles zino n'abakyala. Abakyala balina soft spot eri society. Abakyala tebagenda balowolereza bingi nnyo akazito baba bagenda kukassa kuffe basajja. Era ogenda okulaba mu comment section naki ng'abantu akazito bagala kaddizaani Suna. The man who is wounded already. Abantu kibatagala kukkiriza. So it is what it is. Saba zino weekiri kigezaako kwagala okuzuukusa ebintu ebirala bingi nnyo. Mulimu third parties, abantu abalala b'enjawulo abamu abalina amaloboozi ge baagattako mu lutalo luli olwasooka. Esaba zino nga balinga bagala okukivaamu okukiddukamu. Okitegeera. Abamu videos nga bazidelete nga zaavaayo. N'ebirala. Naye moving forward, if there were ways of resolving issues amicably, twaliba tutuukayo keno. Naye kalagala kutunulira Suna Ben addukire wani. Maama gwe yaliddukireko gwe yagambanga taliiwo. Kyala Kayondo yafa. Taliiwo. Okitegeera. Is a public figure. Ngera alina kujja mu kamera. Maybe story ye eyinza okubaka abantu abalala beekola ki? Beetachinga. As it is mukana akatabo aka Irene. My mother knows. Twalirowoozezza ati no maybe Irene Namubiru. Bino byonna byayituwandiikidde. Yes, biri private ya family teyali byogedde. But Irene yakugamba nti yali badde muntu omu gwe nsobola okuhiringa, gwe nsobola okuwonya mu kino okubabuulira obubi bwa maama wange ne ba sister ne ba siblings bange. So be it. So ne mu mboozi ya Suna Ben byali mu kwogera ku munne ku muninkiniwe banga yabikola.
kiyinza okuba kiyinza okutasolvinga ye issue ye nga ye nenga kiyinza obbaako abantu abali eyo abayinza okwefumintiriza kati abatanaba kubeera nga bagenda mu relationships oba marriages okubeera precaution ani gwogiyingiramu naye mwemuli ebintu biyinza okuba nga tebigenda kuyamba Suna Ben nga ye nenga buli awulira story eyo nga badde agigoberedde ebbanga biyinza obbaako ebintu bingi nnyo scenario yaabwe eyinza obba nga savings abantu abala bangi nnyo okuva we yajja. For example mu ngeri ya property eyo nga okukala n'okwaliwo Suna yatuuka ekiseera n'agamba ye tafaayo engeri gyagulamu bintu simanyi asobola okugulako ero simanyi ataddayo kulambula bikoze bityale that kind of negligence ndiyeyo omuntu oyo kati omuntu awulidde abagamba I want to go the Suna way kankebere ku mali yange buli kembanguze Gunti yatunyumiza MC Fish radio nti yagulanga obutaka era babutwala nenga tagenda kuddamu kukola ki kumukebera okulambula so mwenye ndowooza nti story eno yes it is very advantageous mawulire nenga eyina bangi beyamba okwechekinga n'okwetereeza kyenjirabyemu nebbonga ababiri ebyaddala tewaliwo muntu ku nsi ayinza bba okusetolinga scores zaabwe bonna then issue eri ey'obutalogwa nesirogwa nesimule ntambi kiki Shalom mu bimu ku bintu byensinza okusoma mu nsi okunoonyerezaako omusajja nalukola yabadde ku bukedde n'agamba nti the only way you know that you don't know is acknowledging that you don't know then you seek knowledge ng'egyo manyambu tomanyi bukkiriza tomanyi n'onoonya abamanyi kati n'onoonya amagezi n'onoonya knowledge nze nga sinaakubanga nkola show nayo Shalom katugeze ompadde topics nga 6 nemba badde na kyenzimanyiko ne front sina kyenzimanyiko so that nkola ki yokola research you're green about them definitely kati mu bimu ku byo ze nsomye ku kibayita religions across amadini ne practices and what they believe in African traditional eyaffe gye batusanga nayo ne practices era nadde the issue of sigenda musabo shrines eyo shrines there is a misconception about shrines wokiwulira era omuntu akyogera atya n'okutya essabo but it is like a church essabiro nti twalina where we went and praise our deities gye bagendangamu as the others had a church oba okitegeera kati there is a lot anyway of misconceptions ebyo ebintu. And then there is an issue of witchcraft, which is attributed to the African traditional religion, which is not true. Kyekisinga abantu asinga obatiso ga ogeze mu ssabo kuloga kusamira nedda ebibeera mu ssabo ebyo wabeerayo okusinza kuba ngoma kuba mbuutu kuyita mu bajjajja mizimu gyewammwe nakibe nabyo nabirenga babitereeza. Then witchcraft is totally something very different of people aba how can I term it? But it is world over. Nti wonna n'ogenda mu bazungu they used to chase the witch doctors in babocha. So it was everywhere mu religion yonna okitegeera. But teri kintu kinnuma Shalom as people, and I'm not trying to say that the woman who said nti talogwa where she goes wherever she goes, but then we are infested by so many people abakozesa eddiini ya white man yeyo Christianity eyo ya white man yona gye yaleeta n'ebirona n'ebijiddeko as something to cleanse to kwekwe and cleanse themselves as their saints. Isabella Pastor Gunje Sirogwa Sumba Gunje. That is totally nonsense. That is totally nonsense. But as far as that topic is concerned, I would need a full show about that so that people don't take me out of context. Okay, chuveko. Now atagala kulogwa genda wali tina Kalembe asangibwa busabala ku stage. December tax was chokira abenga akusomera edduwa n'omusomi wa dduwa 0752307529 yali tina Kalembe omusomi w'edduwa mpola. Munnange twali tunogenda okukyalira Nobati events ali mu komera. Naye ngenza okuba akasimu nga nayo file nya. CPS. Ngamba why? Bajja mala kukola ki? Kumpita njoke ngendeyo.
olunaku lwa jjo Justin Namere yagenze ku kitebe kya police CPS okweripootinga ku misango gye bamuwaabira egy'okuba nga bagamba mbu alina omukono mu kukubwa kwa full figure. As we speak, full figure tali mu ggwanga era tayabiseeko ku CPS complainant. Namere yaweereddwa police bond olunaku lwa jjo ekiro avudde n'agerako eri bannamawulire abamuyimiridde Abitex n'alongozi Tony be bamuyimiridde. Poliisi n'evaayo n'egamba buli alina omusango ku full figure ajja aguloopi. Ntambi abantu badde boogera mbu twaloopa tetwakolwako, eno si ekyansi bannayuganda bafune justice ogenda okuloopa full figure ku poliisi nga poliisi we yabayise. Shalom, Ivan Kalanzi yagamba atya? Maanyi gaabo Rashford maanyi ga bwongo. Kati kano katugenda muka maanyi ga bwongo bannaye. Deep politics. Maanyi ga bwongo tugendamu. Full figure Nakangubi Namutebi Jennifer. Is a respect jemuwa on a serious note. Era by the way nze omukyalo oyo mwekitiibwa. Okay. Otunuulira story ye olugero lwe. Gyavudde okuva eno okutuuka wano. I heard she was a maid. Okubanga essaawa zino ensi agikutte by the balls. Not the bulls, by the balls ng'agikutte. Ensi agirina full figure. Eba respect y'amaanyi. Kibeera ng'abantu abagamba nti katugeze president atutwala essaawa zino n'omuyisaamu amaaso naye nga tukalakasa emyaka 4. Oba olimbyemu. N'ogamba nti oba ebintu okitegeera tategeera nti nga atufuze emyaka 4. Kati what it speaks more about us bafuze emyaka 4 nti what have ffe basiru. Oba okitegeera. So even and sagala mu bantu bantwale bulala. That is the nearest example I can give. So Nakangubi full figure okuba nti essaawa zino ali wano naye ng'ozze ogoberera eno gy'azze someone eyayita mu trauma ez'enjawulo omwali ye bye yayogera, and I would quote, there is somewhere where she said she was molested as a child. Bayo abaana bakojjaawo abiki. She wasn't shown that much love ng'omwana. N'akolebwako ebyo yakolebwako ebyo. N'atafuna opportunities nga banazi balina kufuna education and what kozesebwa mirimu. Story y'omukyalo oyo ekaabya amaziga go ge mazima. Now okutuuka mu myaka gy'aliko essaawa zo gyesimanyi oba giri emeka, it doesn't even matter. Okubanga tuli stuck naye essaawa zino ng'ali mu kukola byali mu kubeera ng'akola. Tudda ku maanyi ga Ivan Kalanzi maanyi ga bwongo tuyinza okufuna answers mpitirivu. Maybe abamu ku ffe ze tuyinza okugamba nti omukazi katumuleke katumwesonyiwe katumuveeko. Shalom, waliwo kye bayita PTSD. Post traumatic stress disorder. Oba complex trauma. Omuntu ng'ebintu ebyo ebyamukolebwako byonna nga tubyogedde kati tugende mu k'obwongo nti ba victims aba PTSD oba complex trauma badevelopinga kye bayita wandiika wano hypervigilance. Tambula n'akasajja. Hypervigilance ebiseera ebisinga balaba ensi baba bakyagirabira mu ziri lenses byabayisaamu so bagiraba ng'eri buli kaseera eri threatening. Kati ebiseera ebisinga tebasobola kuleetinga go nga waliwo kye bakutte. Kyobala yakugamba nzi sisobola kuwa wini kuba nsi teyamuwa ku wini. Wali mu kutandika ensi teyamuwa wini teyamuwa kale tayinza kugaba wini. Tasobola nti oba olina ky'omukoze kyonna bimujjukiza byeyayitamu nti nammwe ate eno gye yalisuubidde okubanga maybe kati kaseerezi
Chovala bantu aba aina amuvumye ajja kumusaaka amaanyi mangi ye tajja kukkiriza byamuteeka oba nti oba ye yavumye the disorder PTSD kuteeka mu kaseera gwe nga tosobola kwefumiitirizaamu gwe ku byokola abantu wabula bye bazze bakkola byokka byofukasingako kati nobeera nga weetaaga kyota power and control as compensation obe n'obuyinza n'amaanyi bijjuulirize bandabye abagamba experiences eze za abuse ne neglect zibaleka nga bali powerless and out of control bye baalina kati nga mu bukulu kye beetaaga regaining amaanyi ago agabagibwako kyova olaba baba baagala okusiba baba baagala okuvuma baba baagala okukuba baba baagala ebitiibwa kyova nti n'ekitiibwa kiri mu mulwanyi ekimu ng'oyagala aveeko mugambe sigwe presidential advisor because they want power and control. Yes, they want power and control as compensation to what they lost during those days. Yes, and I believe Mwami Museveni mu bimu ku bintu byasinga omanya mu nsi ya psychology. Chobola bantu abafuna awo nga mwa title gwe presidential this gwe RD gwe chi nkwadde RDC era ogenda okulaba the choice of people balonda their background kati omuntu oyo ng'omuwadde ku buyinza ye aba alaba nga alina power ne control as compensation oba kitegeera kati ocho bayita anga okavinga anga mu Luganda kiki obusungu and unresolved pain obulumi obutagonjoolwanga abasinga ffena tubulina tukiyita unprocessed emotional baggage omuntu jazze yeetikidde ebbanga ye mukyala gwe njagala okusiigira ekifaananyi twakyo tulina kumusaako nnyo ki kumusaako nnyo maanyi so byonna omukyala we bye yayitamu nze mbirivinga bambi essaawa zino kyova olaba nti atuuka nga biri overwhelming kwanza bwe nalabye omwogezi wa poliisi Onyango ng'atandise okugamba buli alina omusango aleete tupayiringe tukole ki I felt for her bambi kuba wali nkwagala okusiikinga kiri kye nagambye ekya hypervigilance ensi agirabanga eri threatening tebanjagala yange batakolako banneekubaanira bannyoma lwabunafu lwabutasoma weebale nnyo ate bino nti kyogenza okwagala okusiikinga babeere nga bakkangavula bano kuba gwe tolowooza ku actions z'abano bagenda kukola nawe gwe weerowoozaako gwe wekka so you don't think through the counters ezabali kuba kale ssaawa zino ekiro bakiyita counter claims ezazze mu misango nti Shalom olwopa omusango gwe ne weerabira kye wankola nange yadde nkuteekako counter claim counter prosecution kati teyabirowoozaako ki teyabirowoozaako ebyo kati ssaawa zino ogenda okulaba nga ogwe guli gumu ye ayina emisango nga 4 for example oba 3 oba 20 agamulika file ezipayirinze ki zonna eziri ku ye ezipayirinze bwe ziti but by and large nti omukyalo oyo kyobola njaga tumu understanding ennyo era Shalom nagambako nti abantu abamu ogenda kwanguyirwa obulamu kwe ku understanding why they do some things they do lwaki bakola bakola oli naakuvuma eddakiika nga 5 nga alina obusungu obuyitirivu ennyo ninga maybe you've never crossed each other tomumanyi naakuddako when you understand maybe bye bamuyisaamu ne byayitamu kiyinza okukkakkanya gwe ate n'osaasira ye nogamba mukazi watusinga awambi awasuka avaawo n'abudaabudibwa ekyo ne kivaawo nze omu kubaase ffenna tuvumye equally and ebibi nenze maybe nze namu understanding nga zira ne wanteyako amaanyi ennyo just remember ngamba bambi mukazi wattono bambi bye bamuyisaamu muntu ajasumbuusa ku seeti baasumbuusa emundi eko muzikoze wano tugende mu maaso mbadde ntidde so let us feel for her tumutegeere byazaayitamu byeyayitamu obulumi bitanaba resolved tebinabira resolved unsolved what bakiyita unresolved pain eyo gy'alina baggage unprocessed emotional baggage kyagamba abo omuntu asooka ahiringe
kati ffe mu Africa wano tulina bino byonna byenjogera n'abantu bajja blowing out of proportion ndowooza sina byaffe tutamanyira kubonaabona kuva bakutadde mu nsi n'okaaba n'obonaabona paka genda mu kabbuli ennaku nekuyonka butaaba n'otoba nedduyano katonda wange otusaasira naye nga singa babaddewo embeera ebudaabuda abantu we batyo we would have solved a lot of future cases involving erinnya ly'omukyalo oyo oba okitegeera so ekyo kiri awo ku bya the psychology part of it. But then the reality here is police is trying to do dilly-dallying. Eri muzannyo. Police ogamba nti muleke emisango gya full figure tugiwandiike bazannya. It is dilly-dallying. And that is what is kyebabadde nga bakola. Police ya Uganda ffe bannayuganda be bakanamu omusolo abatasula. Ntubasasula emisaala uniform biki byonna byonna offices zibeezaawo. Kyannaku nnyo nti nno tuzanyiddwa nnyo ku bwongo ebitongole ng'ebya poliisi n'ebirala si mu bubi bemanyi bagenda teekawo embeera poliisi eteekewo embeera sagala muntu yenayina alowooze kiyinza kusukkakaawo kiwalabye nno public pressure weeri then they are going to come out act waliwo public pressure and they seem that they are working on something but we are talking about the police the force that issues have been risen. They've been put on their table for the last 4 or 5 years. Issue y'omuntu oyo nga baziteeka under the carpet. Why do you think they are acting now like as if they didn't know anything that was happening? Pressure. There is public pressure already. But even if you go and you pile as many files as possible, that will be it. Trust me. Tewali kigenda kukolebwa kwezo nsonga weziri. But that is also the psychology of police and maybe kirina wonna we watyo naye omuntu gwe kisinza okukolera ennyo wano ye Justin Nameere kimwadde political capital nnyo nti Nameere essaawa zino kyasinga n'okwagala okusaba lwakuba kati ye mukyala batyamu naye abadde alina n'okusabirira ennyo atwalibwe mu kaguli arimandingibwe abadde amaze nga n'akalwa akamazi naye eyo tewagendayo muntu nga toli Masaka abamulonda amanye ebigenda mu maaso e Kampala. This is now a national matter almost a national matter. Kino Nameere kimwongera ku popularity nnyo y'amaanyi yakifunamu y'amaanyi yakifuniramu ddala just nti wali atyawo that extra gundi eyo because yadda tewagendeka ffe twaliyo tewagendeka naye nti singa the worst comes to the worst ne banyega eppeesa eryo era sirikolera mu favor ye than erya Nakanguubi era waviirayo bw'ati heroes welcome bamwanyizanga muzira akalwa bakamaze era wembera opponent wa Nameere mba nagenda kwegayirira nti mukasite musiba nga ndi mukalulike e Masaka sita mujja mukolera temukikola mutuyambe balaye mumute oba kitegeera kikolera ye ndowooza okusinziira bujja kigenda okuggwera oli omukyala nkugambye ku bizibu byeyayitamu naki byonna byonna ntagenda gaba wini she will be relentless paka nga asetolinze sikowa eyo lubwa lukovu luluma kutta nti wabugana okugifuna wano mu justice system aligifuna ewalala wesimanyi oba atagifuna ku Nameere ajjafuna bwagifunirako bonna yabatereka teerabira balabe be bantu be alina chaati ye buli omu amukolako engeri gy'asobola okubanga akola ki ng'amukolako era ne Nameere ali kamanyi ng'akoza n'owebbwa terunaggwa terusobola kuggwa oyo Child ye tazikiza nkubuulira tazikiza banga sponsor mubamu ku sponsors baffe abalala ladies and gentlemen bebani H&K Pro Cleaning Solutions abasangibwe Bunnamwayo kwenda Bunnamwayo Police Station ne Mukolo na Suit Kanana abakola full house cleaning bakulongoosa nnyumba yonna oba amaka gonna ne bagalongoosa ne gadamu ne gatemagana sofa set cleaning, carpet cleaning, pavers ne bazitemaganya, amategula, amabaati, rooftop cleaning, full compound cleaning, furniture cleaning, ma offices, ma hotels, ma hostels,
bano twogera ku bantu abayoyootera ddala awaka wabala nga waliwo ebiddugala awaddugala nfuufu bagikuuta abalina enzija naye mba mulinamu pasipalamu oba jjiija mulimu muddo gwa kulongoosaamu gwa kukungulamu oba gwa kujjamu byonna babikola nga bayita aba H&K Pro Cleaning Solutions basangibwa Bunnamwaya okuliraana poliisi y'Ebunnamwaya awo ne Mukono na Suuti kuba ku namba 075284 0308 ne 0706852524 mpola tukyali ne Frank tuba ne Frank Antambi lwakuna nga twogera mu nsonga ezigenda maaso mpola tugenze naye TV za Uganda era nazo zibuukira ne babadde kyenjera kibayita investigative journalism. Yes. Ensonga ze Dubai abaana bangi basaba basiiba musumba nsabira nfune visa tambule enveewo ngende Dubai inkole nfune ssente. Tuvudde Dubai twakola ko interview ne Sky Soldier n'akyumiza emboozi Dubai eya potapot n'agituwa naga sibuli bawakola Oluganda naffe nakola ku level abatebaka Paulo kiri mutu mulimu gundi egamba Mr. Kamya Chimesa dio kati HMS bali ku Dembe egamba Ebulaya sinnoga ya Lumonde eramira wa mukisa abamu ebaramira abamu netalama ebye Dubai ntambi wabirabye olina kulwa Jobat 1 parliament yavuddeyo ne sababu lyabikiddemo katambi ako bakwatibwe ate je ntufuna amawuli I don't know if it's verified. I would say it's not yet true but ate abe yabamutadde yagenze Japan ntambi ebintu obirabo utya who's to blame in the first place? Ekisooka Shalom government yagambye eki buli abikidde mu katambi ako ave yakwatibwe atekebwe mu mateeka avunaanibwe okwata omwana mu Uganda omuwala omusamitu ekisusiru ng'ebyo mutunda ng'abatunda ekintu kya bulijjo. Mukama singa liba mpadde obuyinza bw'eggwanga lino 2 mu yabba wafa njabbaawo wafa njabba n'obuyinza nga Idi Amin sina parliament ne ba minister njabba jjawo ojabba na kyema lya dictator kati Uganda esaanamu omuntu bw'atyo dictator owaddala n'amalayo si baby dictator amalayo afugisa omukono gw'ekyuma ebintu ebimu ebiyinza okutereera mu ggwanga Uganda nze Shalom ebimu kusinga n'okutuleeza ebikya n'okukaayana n'okujja wano tuvumirira gavumenti tugivumirira mbu tugirinako obukyayo buli personal bw'obuntu naye tubala ebintu nga Shalom omusajja watu okedde n'oggulawo Shalom Health Services ne businesses zonna z'okola n'omuntu ali yatulaba nakibe byonna ne batukanamu ssente empitirivu ennyo ntambi baatuleeseeko omusolo gwa habo okulanga obulanzi pela tinga si gwagikola nga tena license milioni 10 oba myaka 10 mu kkomera okulanga senga nkola n'engula pills wazino zigamize tugula gamize okuva ettake ezeerusa ne sistwala mu National Drug Authority zitasifyinga ne bankwata nzo mu dduuka myaka 10 ya milioni 10 kyekugamba kati bingi kale wali badde kale ogamba kale kanti facing ekyo sente ziba zivuddeyo ziyambe ku ntambuza y'eggwanga mirimu byonna kati nze obulumi bwange obusinga webukola ki webuva essaawa zino ku issue egenda mu maaso ey'Dubai abantu BBC documentary gye baalabye ffenna Yesu yatwewanisa emitima waggulu nigyewanikira nno ddala waggulu naye tugenda kubeera nga mu luyimba lwa Kendrick Lamar lwe bayita the blacker the berry the sweeter the juice ey'abaddugavu abali mu ggwanga lya America abavumirira abazungu okukola police brutality okutta abaddugavu naye ng'abo bennyini ne baddugavu bannaabwe nabo they are doing the same to fellow black Americans. Hypocrisy. There is a lot of hypocrisy and double standards zetuli mu kubanga playing ku issues ngeze zijja lwaki omanyi bayita hypersexualization kyetulimu mu nsi. Hyper what? Sexualization kye mu lunyanyimbe ensi nseegu tuli baseegu ze nyimba za zempuliomo ezompietipieti nyimba ki longosa statement ana toloboka etulire ebyo kati ensi nseegu yonna we are stinking
hyper sexualized as the world. In this case, let me marginalize Uganda. Ezimu ku nsonga ezakwasiza omwami Abbey oba Charles ani? Charles Yimirirawo. Mwesigwa. That he was running. No Munyankole. He was running a prostitutional ring. Naberanga asuubiza ba sisters baffe emirimu egy'empewo. Olutuuka eri nga badivertinga ku egyo. Egiriwo. Egyo. Otuba tukome wano mu ggwanga Uganda Shalom. Tulina ministry number MSLD. Ministry of Labour, Gender and Social Development. Mugimu ku mirimu gyayo okuregulatinga one companies eza labor recruitment. Esitwala abantu ebweru. Abazifunira abantu emirimu. Essaawa zino mpitirivu nnyo mu ggwanga Uganda ziringa butiko. Buli wamu woolaba waliwo company twala abantu ebweru. Naye nga this phenomenon of kusuubiza mirimu mpewo bebaana baliwo at the expense oba nti at the watch of a whole body ngeeyo, and the bameka bali makomera bananyini ma companies abo abakwatiddwa batono sinakindi banyo banga tsaba zino tabakola tebaliwo kati nti twa breeding ensiga eyo ne jange emira ne jange ekula neranda noli jali mjali oba Dubai kati ngoyo wali nga naye era the phenomenon nenga singa waliwo strict measures kutandika nga tukigemedde ddala kuva eno ewaka twali badde tukola ki twewala kati pato bate baji playing tewewuunya bintu ebyo kubeera nga byakula ne bituuka eyo nga tonnaba kubeera nga dismissing the fact eya Uganda ensi yaffe ekintu kye bayita ebbula ly'emirimu eriyitirivu ennyo ebbula ly'emirimu nga olina issue y'abavubuka abayitirivu ennyo abanoonya opportunities eziri much better than eziri wano. Kiba kitegeeza nti ogenda creating embeera ey'abaana okubanga bakola buli kimu oba kutunda ttaka oba kuzannya beeti oba kukola ki babeere nga bafuluma eggwanga lino oba kukola ki nga bagenda kubanga bakikola. Okitegeera kati nga nzeeyo ku kire kya hypersexualization obuseegu obutulimu obuyitirivu ennyo. Shalom okutubeera nga tuvunaana Abbey Mwesigwa era nga tumuvunaana guge mazima. How many prostitutional rings do we have in Uganda? There are many. Is operating the sex hub, the sex brothels, the sex hubs is operating every day. Ezimu zina ne ba influencers. Olumba omunyo oyise Frank Antambi wanu to analyze and dissect. Omunyo they are brothels ezimanyikiddwa buwogende nateetaawo ngambye nateetaawo nga zi operating 24/7 zi extending olaba nga wakadde nga bagula awala nga bakuzimba zikalina nga mulimu bya buseegu nga biwunya n'okuwunya and we okay with it nga ne woba oyitawo owulire buseegu nga buwunya obw'abaana ng'owulira ekibi kiwunya obw'abaana ab'obuwala ababadde trafficked abatikkibwa babajja mu districts ze Uganda ezisinga emikyana Namutamba waliyo Abanyarwanda bajja abala abanyani abaleete ne Kampala abalanga balasinga abajja ffe Namutamba emikyana abaleete kati wobeera nga gwe bongambe bali bamemba parliament abakisense baka parliament nga banyivu nnyo what are they doing kale ku kino because nga tunagenda Dubai baba ka parliament bakoze ekyo mu Uganda nga abaana babatunda enkyane because tuli mu breeding ansiga eri mu kukula omwana nabeera nga alinyanga omuzanyi w'omupiira nti oluva mu local league e Uganda nyagala genda zanyira Bungereza Manchester oba promotion fa bali mu kukikuza wano omwana aveno wansi kiri nomo okkiriza aba trafficking abaana babatikke babasubiza maybe emirimu mu Kampala babaleete babatade mu brothels ezo ebiyumba ebyobwamalaaya abali mu kwetunda abali mu kukola buli kimu kyonna nga enseeraba nga tebali bona musajja yanyumya yafuna abawala nga basaabu n'apangisiza ennyumba tugambe mu kisaasi ne babeera omwo
ng'abakola mu ssente bagamba ojja kumpa bweziti buli kanaku ojja kumpa bweziti webale kati byebiri mu Kampala oba byebiri mu Uganda to breed in the brothels is imperative and we are glorifying them ekyabaddeyo gundi omanye kiri egundi gendayo ko obulamu butandikira hoteli eyo ebyana fula namba mupinga bagamba nti ensonga ezabadde Dubai zatukubye unono zatukubye enchukwe eyatusaba buli ali mu kavidi yako nga there is nothing you're doing on this and you're seeming that you're caring about fellow Ugandans abali mu kufa eri because of the same mufacho kabiro wamwe akutukidde mu ngalo like ate okabira wakumulirwano kakati otubeera nga tukkiriza tu breeding ebintu webityo obuseego obwo tubulekewo bubeerewo we have normalized it otushinomalizinga kiddeyo ku kikyagambye nti ensinga yo eri hypersexualized tugende mu media tugende mu music esaawa zino oba teweeyambudde tulaze ku kisambi tokoze ekyo tulaze ku bbeere nga kiri buli wamu naawe mwoli aganye Dr. Kironde oba ku live ze ye aba asomesa ng'amukola n'asomesa oba kitegera kati okiba nga tuli ku ekyo waliwo kale kigenda mu maaso mu nsi kibayita fetishes whatever fetishes nekiri mpulira abantu bakyogera fetishes bibeera ebintu ebyo abantu bye balonginga okukola ebitali nnomu mu mukwano wanje mu mukwano nti kati omusajja okwebaka ku mukazi kati kiri nnomu kati abantu because of sente olumu kati nga bano bannaffe ababikola bongezaamu ku bintu ku birungo nagamba kati singandya kati nga bino ebigenda mu maaso potapati ogyogeddeko potapati kyakatudde ku fetishes anti ze zintwala wano ku potapati fetishes sawa zino zincreasings ti sex ow'omusajja ku mukazi ali nnomo nnyo nti takyakola makulu nti ezibanga brothels ezo weziringa na bimansulo biki abantu babirabe kati bakkuse tulina okwongezaamu kati nga mwabalaba Squid Game for example nti kale okufa kati kuli nnomo naye kati bafa batya kabefumitefu kabesokote kabagire batika kati kyekizizo bata fetishes oli n'agamba tulina sente zaffe because abakola ebintu bino tuli ku story ya Abe Abe mwesigwa nti potapati yeeyo abakyala okusingira ddala myaka 18 ku 25 okusingira ddala kala nga nzirugavu abafunibwa ne basuubizibwa ebya sava paid trips designer gifts sente amamotoka ebirungi ebiyitirivu ennyo okubeera nti nno babateeka mu mbeera okubakozesa n'okubakolako ebintu ebitalowoozebwangako ebyambyone the fetishes kati potapati etandika ennyo mu 2022 awo nga woowulira poti abakyala nga babalabanga portable toilets portable toilets abaana bekyogera ngamulabanga poti nti beera waawo wabeere wakupamamu ndi ku potapati nkubuulira wabeere wakupamamu wabeere wakufukamu sinakindi waliwo neka extra nti olye ebbi nga bakupamyemu mira n'omira waliwo ka extra nga bakuwa sente twogera okusanira ku mitwalo ng'ebiri kitundu paka ku mitwalo nga 10 ejja dola bafuna sente okufuka mu kamaro mulundi gumu ebiri kitundu twogera ku bantu nga client omu omwana ow'obuwala ng'aliko abantu 5 to 20 mu wiiki pati nti waliwo pati bagitegese because zibeerayo gye ziri ezo zibeera zi invite ng'abantu 10 bagenda kupama mu kamwa ziba zi invite only abaana abagagga abali agasajja ageeru n'agawalabu agali agakola de sente nga gagala oba compensating oba kiki nti omwana ow'obuwala ne bajja ne bakusayiningisa NDA non-disclosure agreement buli kimu ekibeerawo toyogera naye ogenda kufuna sente zo nnyingi
naye mmeka nti ziizino okusinziira kati mulimba block ababalyako olumu okitegeera naye nga twogera nti sente zispendingibwa ku mwana omu nabadde nkola research nga emitwalo 2 ku mitwalo 10 ejja $. Zemmekeze za Uganda per night buli kiro zaako mu Uganda omutwalo okutandikira ku bukadde 7 n'okwambuka ekiro kimu abaana bakola okugenda nazo bakola sente bakolako bino bifetishes byenkugambye bakola sente kale ne bagamba tubaza okupamamu n'olya nako ntukufukanamu mulimu kye bayita okukwata amagulu ne bagakataya ku mabeere go wega ne bakola batya magunya agasa ku mabeere bakiyita foot fetish barabinga ebigere ku faces zaabwe nga bafuka ntambi omusajja akwata ebigere bye n'abisa ku face y'omukazi nga wabisisiriza omusajja wafuka nga wafukire omukazi ku face womira ndi mukuulya kati abantu abali mu kugera bali mu baako nga 20% oba 30%. It is worse. Ne bagamba ate kati waliwo n'ekirala waliwo ka extra ayagala sente zisingako ku wano tukole gang rape kugambye ku mwana omu nga aliko abantu 5 ku 2 nga basobola okugamba nti katongeze stake waggulu tukukwate abasajja nga 20 nga bali ku mwalo omu kibaita gang raping oba kale 5 ekitono abasajja 5 kale tugambe ekitono ku mwalo omu ngo bamuvaako ni bwaddako gang rape omu ali mu kabina omulala ali eno mu maaso omulala ali eno mu kamwa omulala ali okitegeera mu one night gang rape ne baba kwawa night ekyagenda mu maaso ninawe embwa yange kejje malirize my dog embwa n'eri omuwala nejja n'erya ne maliriza bibibeera mu parties ezo ezoogerwako ze fetishes ezigenda mu maaso sinna mu Dubai mokka mu nsi ezo ezisinga ebigye ebiri kati bye bino bigenda mu maaso ku abe abamu ku baana ab'obuwala abamu babadde afuna nga those are the opportunities zaba openingira. The problem here comes that because of desperation and the need for good life era abana offers badde bazitwala naye nga after that nobo funye obukadde bona bobero ofunye kwe kuli amabanja kona kututte simanyi bichi ate nkutaddemu bwente ate kato chance asula kalayamu nga bali under bali exploited nga sente kai nokuzifuna tazifunyiza ziri worth that zamufukiddeko ono yazitutte pimp nafuna katono omwana n'abeera suicide ye mwala ono eyetta sitole gyenda baba ebyowulira ebyo omwana avudde ku kanya neyetta n'afa nga alaba kye bamuyisizaamu nakikale sente yandibadde biki nga omanyi sente naye se bazimumya ate bazimumya bafunyewo katono kati mulimu health risks bakufuseeko bakupamyeko olidde obubi those are bacteria germs and biki n'ebikulimu all the risks zibeerawo okitegeera naye baabikola baddeeni kyaba abasajja kati kankutwale ku pate ya Didi tibiro tabiri Dubai wokka kankutwale ku pate ya Didi tusaba abaka parliament bana abali baveeyo batuwera abantu nga zaalulika card bajja bakole ku bintu ebyo era zaalulika yalina okujja okumalawo kati ku nsonga zaabwe abaka abapya fresh minds in the parliament yalina okubimalawo kati pannaye eriwa mukama katonda there is no party like Didi's party. Kati Didi njagala nkulage nti ensi yagwe eddalu ebyo bye mulimu wano ensi yakola ki ensi yagwe eddalu kati Didi yalina ezize njagala nkulage ekiri e Dubai tuli mu America gyekola ki gyekiri ye era zita zi freak offs esawa zino kati ali mu mida mukomera Didi freak offs ezo yazitandika dda ndowooza nga 90 something paka eno antu baali baseeko kuva dda ulira byalayisa mu baana b'obuwala Didi mu parties ezo drugging drinks and coercion into sex acts with guests or staff, groping, non-consensual touching. Era mujemu ku misanga gyavunana Didi mulimu suit claim yajja negamba nti Didi ya drugging and assaulting a 24-year-old woman gwaita Leslie Cockrell
into sexual activities amid sexual activity in the house, forced participation in degrading acts, adult entertainer, spiked drinks, spiking ebyokunywa, leading to humiliation, wow. Coerced orgies ozimanyi chechi orgies ye sexing amuli bangi muli mu kirindi ngono alya n'ono alya nga buli omu alaba munne. Coerced orgies with multiple partners nga mulimu ne girlfriend we Kiss gwe yaforcinga into sex with male escorts nga ye Diddy ali mu kufilminga yalina girlfriend waita Kiss Ventura nga recordinga nga yawo wawulira wayagala era mulimu claim egamba nti a sex worker urinated in Kiss's mouth. Girlfriend we nga Diddy yamufunida agenda mufuka mukamwa namufuka mukamwa Diddy nga ali mu recordinga nam ordering okurabinga ku nipples za Diddy sisirizaako kowana babo kitegeera kabana. So ensi bwetyo bwe yagweddalu kintu kinene na sponsor bagenda kulanga kintu kinene nekyatuva mu myaganya gy'engalo ffenna oba okitegeera. Abaana mwagala ssente naye maani mwebereremu bajja kufuka mukamwa okufukamu nno kale gamba kiri ekiri waasi bakwebase n'embwa. So tulina bannaffe aba Smart Access bano bo bali Canada. Smart Access nga bakutuusaako ebintu oba ebyokulya emmere okuvaako e Uganda. Emmere eyogerwako mu mbeera eno mwemuli kambasomereko ko wano frozen matooke abagala amatooke okulya ku ttooke bannange oli Canada bali kwetera nga liri frozen bulungi nnyo, frozen cassava, sweet potato, erumonde, bijanjaalo, katunkuma, maize, vanilla, maize flour, millet flour, mozigo, nseenene, ground nuts, royco, blue band, mukene n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo balirina bulungi nnyo nnyini ddala. Cassava flour, ground nuts byebinyeebwa, banana leaves aba endagala, glucose, blue band, nido, kisubiti, kugamba buli kimu kyoyagala nga kiva Uganda mu mbeera mu kkowa eryo bano bannaffe bakikutuusaako nga kiri frozen bulungi nnyo ate nga kiri organic nga bakikutuusaako ku doorsteps zo wona woobeera oli mu ggwanga erya Canada. Bannaffe bano aba Smart Access ate nga tebakomaawo n'obeera olina mukolo bw'oyagala kuteekerateekera abantu kijjulo mu ngeri emu oba endala balina catering services okufumbira ku mmere eyewaffe eno mu bannaffe abali mu ggwanga erya Canada. Omuntu n'anyumirwa n'awoomerwa nti oba tosobodde okuba ngo bakweta sekinnoomu wabula ng'olina mukolo babikolera ku namba +437 332 7894 jebbi olina akagundi ako +143 73 32 7894 beba Smart Access jebbi jakantiramu kaawo kagundi kaabwe embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo. Ne bannaffe abala abasembayo ye Nana Herbal Mouthwash. Nana yakomyewo gwe wenna ali eyo ng'otawaanyizibwa endwadde ez'omu kamwa. Akamwa kaba kanene mwe mubeera ebibuno mwe mubeera amannyo. Enkola eri emu yokka ya Nana Herbal Mouthwash. Owulira sayidi emu amannyo gavaamu omusaayi awo wona twogera ku bulungi obwa Nana Herbal Mouthwash era nga bakugamba nti amannyo gakuluma oba gaguba galimu ebituli bw'osaye ekinyogoba ekyo kyagasanyalala bw'osanyusa ebibuno bivaamu olusaayi ogayiza ludda lumu oba owunya akamwa kusanyusa Nana Herbal Mouthwash eddagala ettuufu mu kukonjeza endwadde ez'amannyo eza buli kika. Nana yakakasibwa National Drug Authority era ali mu pharmacy ne drug shops mu ggwanga Uganda era Nana abali ebiri Uganda musange mu outlets ezireeta ebintu ebivaako e Uganda. Mpola nga tuvudde ku Nana nga tumaliza tuwumbawumba nga twogera ku zino parties yesterday but one obwamu ku bakyala ku mutimbagano Sengasi gyavuddeyo n'alumba omugagga waffe Sweet She bane congratulations Siragashumba bamu obwambasada bwa Don Julio mu Uganda. In fact mu Uganda mu East Africa mu Africa kiraka mu Uganda ye brand ambassador ne bamulumba nti mwogera ku bye Dubai mbonyanya Siragashumba naye kennyini nako kyakotinga ombu afuna abawala bagala kutalinya lya Siragashumba olwokuba ategese event ya one bottle ne bagala omulumba omuterinya nabadde nsoma ku pimpu
nabadde nsoma ku tweet ya Sheila yabanukudde yabanukudde mwana yo mwagala nnyo sweet she how are you doing yabadde nno mukambwe Sheila Gashumba oyo mwesi gatasobya Sheila Karo oshobora ojye Karo ye Karo Sheila Gashumba yayanukudde n'agamba 2022 damu 2022 is when I tweeted this and it's 2025 and some of you are showing you care so much. When na tweetinga nabyogerako ebya Dubai nyeka temulaga nti mufaayo. Trips and being hypocrisy mulinga 5 and 6. Mwe enkwe n'obutagaliza mulinga 5 na 6. Let's save the girl child. Tutaso omwana w'obuwala. I started working on when I was 8 years on TV. Natandika okukola nga emyaka 8 ku TV. My first phone was paid by my 8K per show. Essimu yange esooka yasulwanga nusu kanaana 8K per show. Once a week. Zainga nusu kanaana. Munana 8K. Mtwalo munana. On WBS. Per week. When I was 8, nali mna emyaka 8. And tips I got miming Blue 3. Tips gwe afunanga menga Blue 3 abamu tippinganga. My father always told me everyone you want you must work hard for it. Bwe tatanga yanga bitu nakyo akazo kikolerere nnyo. Bank and save your money. Kola sente nga oziteka mu bank. You'll have a good life. Ojaba n'obulamu obulungi. More than people who steal years later. Okusinga abantu ababba emyaka I'm still standing and everyone who had a first life is nowhere to be seen. Bonna abalina obulamu obulungi nali neegomba tanaye balabikira. Stop painting a bad picture on my story yet you should be learning from it. Mulekera okusiga ekifaananyi ku lugendo lwange mwandibadde muluyigirako buyigirizi. Don't make excuses of your laziness. Temufuna excuse mwezi obunafu. I host push sales both alcohol and food in bars and clubs. Mbera mabaala ntunda postinga an influencer Don Julio from 10 p.m. to 6 p.m. on Wednesday, Friday, Saturday and Sunday. Kuva saa 10 mpaka saa 11 nga bukya. And now DJing and some of you can't even sell a tomato. Era kati DJ namu kutasa dotunde nyanya mu katale. If I was getting paid so easy like Ukraine. Senga balasula mu bwanga mwe mulowooza nti byangu. I would be on holiday every day of my life. Nandibadde mbeera mu holiday kaku lolukeera nga. Those who follow me everywhere. Following wenna wendi. Know how much I work hard. Bamanya ngeri nkolamu ennyo. My family yange and friends n'emikwano gyange. I always worry that I don't rest and get ennugh from all the bangamba lwaki siwummulako nnyo nga nkola nnyo. Stop the propaganda. Mulekera ebyekisusiru ebyo. Kimusumbuwa. Sheila Gashumba mumuveeko. Bane muve ku Sheila Gashumba. Omweso niwe. Sheila Gashumba muveeko. Kiki kye nagambye hypocrisy. Age eri 5 and 6. Kizo kya mbuzi. Nti lwaki odda ku Sheila Gashumba. Ahostinga amabaala ge. Bananga akola. N'aleeta olwokusatu abeera kwene ebbala watatu ebyokunywa ebugoloobi. Bayita batya? Gundi Volts olwokusatu. Najja ku Sunday Chop Life Sundays. Ku Ora Ekoro. Nagenda ku Paradigm ku Lwokutaano. Ala ne wala wamanyi okugenda kwa muyita ku kati Sheila ye agamba. She has been working for emyaka 8. I build a social capital ye. Kyatabagambye. Bana bangi abamulabirako abamutunuulira. Waba ina those shows. Bana bangi ababola abajja bagala babeere mu parties ezo. Abasajja ne bahuukinga nabo. Tekiri was than nga temuna kutunulira ze brothels ezo mbagambye lwaki mudda ku Sheila Gashumba. Sheila Gashumba ju Sheila Gashumba simmere Sheila Gashumba. Let the girl be. Aja agala okwongera ku size mumanyi akama cafe Shalom Oil natawangala mu Sawe Cobra Plus 0705 271973. Musibe bulungi mweraba.